olina okuyisa omukyala awaka bulungi, si wa kuvuma si wa kukuba. Bakati abasajja bangi aleeta omukyala n'amulaba obubi bwe nga amaze kutuuka waka, n'amulagira endali, n'amulagira obumpi, olubumo n'obugero obwegatta n'obutumbwe katumba kalika k'ejjinni. Kati wa'ashiruhunna bil ma'ruf, omuvuma akatumba k'ejjinni bamuleta kirungo owebase nga tumulaba. Falidhalika wa'ashiruhunna bil ma'ruf, abakyala abo mubayise bulungi, mulyango mugazi ku nsonga eyo. Emu ku buvunaanyizibwa okuyisa abakyala abo bulungi. Wala tadribuhunna, waliwo abasajja babudarraabu bakoona emiggo. فلذلك عائشة رضي الله عنها كانت تتحدث عن النبي يليه يوم صلى الله عليه وسلم بين سواقا وكتب نقدم يبين يوم بينتبسات يقول صلى الله عليه وسلم لا يأكل إلا ما قد وجد جاسا سواقا شاريا ناوي بوفانا ولد أقولي أقولي أجري سواقا نمجي كاتب في جاوة سمتون يكسيكرام وجوابانا نجاوة نبقى هو متنو تكساقا n'obutabuliwo n'omutwe gwalaseewa omutwe guliwa okubanga okwewozaako empimu kaba kazikoyedde kyokka oli musuni ddala. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها يوم يقول النبي لا يأكل إلا ما قد وجد جاسا زيتيجو وكان ضحاك يلو سنجا مسنجو سنجا وكا صلى الله عليه وسلم يليها سنجو سنجو دلوقتي الدنيا متاع وخير متاعها وأنت صالح يلو سنجو سنجو لما وكا masuliya obuvunaanyizibwa bw'omusajja eri mukyala we. Nwe bwe bakwasa obuvunaanyizibwa obw'okukola emirimu gya mukama we, masuolo yauma alqiyama Allah agenda kumubuuza. Oluvannyuma lw'okumutendereza subhanahu wa ta'ala nnyini nsi n'eggulu الذي لا يسأل إذا فعل سبحانه ويشتبه يقتويبزا يتنيزوا نتبوزوا كشابا كوزي يحيي ويميت alina obusobozi obuwa obulamu gw'abayagadde wakadhalika n'atwala gw'abayagadde subhana. Betutunira ku dibaaji au mawuduu gye bampadde ekwatagana ku buvunaanyizibwa bw'omukulembeze ate era naawe akulemberwa. Arra'i wa mar'i, omuntu akulembera asaana kweyisa atya nahwa oba eri bakulembera. Yemmwe bwe bakulembera ma dawrukum, musaana kweyisa mutya eri omukulembeze wammwe. Hatha huwa almawduu alladhi sanaduru hawla insha Allahu tabaraka wa ta'ala. ولكن قبل أن نبدأ الحديث فإننا تطلب بس يمو tutambuze omutwe ogwo tulabe gye gunaggweera. Olwaleero tuli mu kisaawe ky'okuyiga. Njagala okubajjukiza ekigambo kya Imaamu waffe Shafi'iyo kye yayogera eri abazze okuyiga. Wa amru hamun, ate nga nsonga nkulu. Likulli man yuridu an yata'allama labudda an yastami'a ila hadhihi nasahih. Omuntu yenna eyazze okuyiga wuliriza ebigambo bya Imaamu Shafi'iyo rahimahullah. ثم بعد ذلك ندخل مباشرة إلى الموضوع إلي توبيك جبات ودي. فلذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله يقول يا أخي يأيته لمسلم ينا يا أخي قال وانغينا ويمسج عالم من العلماء الأمة أو مكبا من يابكوكو
yagamba nti lan tanala al-ilma, tosobolera ddala kuyiga buli atudde we bayigira. Tosobola kuyiga ng'otudde we bayigira oba ng'ogenzi we bayigira, sawaa dhakarun au untha, oba oli mukazi oba oli musajja, tosobola kuyiga illa bisitti umur, kujjako ensonga 6. Senga otuula we bayigira falhamdulillah oli bantu abagenda okuyiga. Hadha qawlu Imam Shafi'i. N'agamba ekisookera ddala zaka'u. Zaka'u oteeka kubeera nga oli mugezi. Atali mugezi togenda we basomera, kuba ogenda kumenyekera bwereere ng'abagenda ku luzzi n'ebidomola gwe n'otwala ekisero. Ojja kumenyeka kuba watambudde naye tujja kuleeta mazzi. Wakadhalik liman yajlisu fi majalisi al-ilm, n'omuntu atuula we bayigira nga talina sittu umuri au khisaari, tosobola kuganyulwa mu irimu. Ekyasooka n'agamba nti zaka'u, oteekwa kubeera ng'oli mugezi osobole okutuula we basomera. Wama maana zaka'u ayuha al-ikhwa, kiki yali ategeeza Imamu Shafi'i? Yategeeza zaka'u kuba omugezi mu nsonga zino wammanga. Ekikola obugezi biri ebintu 4. Okuba omugezi otuule we basomera oteekwa okuba n'ebintu 4. Awalan, ekisooka an takuna ma'aka au kitabatan, oteekwa okubeera ng'olina w'owandiika. Kitabatan, olina w'owandiika osobole okuba omugezi. Ekyokubiri ku bintu ebikola obugezi, al-muraja'a, okulivayizinga by'osomye. Thalithan, ekyokusatu ku bikola obugezi, su'alun, okubuuza wototegedde. Rabi'an, ekyokuna, al-muhafadha, ay muhafadhatun bima katabt, oteekwa okuba ng'okuuma by'owandiise. Wa min hadha naqulu hadha huwa dhaka, oyo ye muntu omugezi ku nsonga 6 zetugenda okulaba ziteekeddwa okuba omuntu ayiga. Thaniyan, eyokubiri yagamba al-hirs, oteekwa okuba ng'oyagala nnyo. Teekamu okwagala oyige. Al-hirs, oteekwa okwagala okufaayo ennyo okuyiga. Thalitha, al-ijtihad, okuba omunyiikivu. Okuba omunyiikivu. Rabi'a, ekyokuna, balagatun. Maana balagat yani, kigambo balagat kitegeeza okuba nti ofunayo omuntu wo n'akuwa ka scholarship n'ogenda ewuwe n'osoma. Ayi madda min mawad, n'ogenda kanje nkukungule oba nkubangule ilmu fara'id, ilmu al-hadith, jangu nkubangule mu fiqhu muqarana, jangu nkubangule mu fiqhu muqarana. Oteekwa okuba n'omuntu oyo. Amma al-khamisu, ekyokutaano, oteekwa okubeera musahabatu asatiza, oteekwa okuba nga emikwano gyo gyonna mimanyi, gisinga obungi bisomesa. Sittu, ekyomukaaga, tulul
zaman twali ekiseera ng'osoma tebawugako buwuzi n'ovaayo. Hadhihi al-umuru sitta, ensonga ezo omukaaga yatukubiriza nnyo Imaamu Shafi'i rahimahullah an natamassaku biha liman yuridu an yata'allama ilma al-haqiqi, omuntu ayagala okusomera ddala irimu entuufu. Amma al-ana nadkhulu fi mawdu'ina aw dibajina, betugendayo olwaleero tugenda mu kaseera kano oluvannyuma lw'okujjukiza eri abayizi abazze okusoma ebigambo bya Imaamu Shafi'i rahimahullah byenkakasa nti biwuliddwa, okutegeera kyesimanyi, nkakasa nti biwuliddwa nayo bitegeera simanyi oba bitegerekesa. Omutwe gwaffe gwe baatuwadde ayuha al-ikhwa gukwatagana ku masuuliya, obuvunaanyizibwa. Wakad bayyana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam muzimu ahadith omubakazi yatukubiriza sallallahu alayhi wa sallam naddala ku mutwe gwa masuuliya, obuvunaanyizibwa. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, omubaka yagamba kullukum ra'i, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi. Omubaka yagamba nti mwenna mulina obuvunaanyizibwa. Kalimatu ra'i fi al-hadith ay hafidhu al-mu'taminu, omuntu alina obuvunaanyizibwa nga mwesigwa. Lidhalika qala an-nabiyyu kullukum ra'i, wasta'mala an-nabiyyu lafdhu al-umumi, yakozesa enjogera ebuna. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو أراد أن يقول ما من إنسان أو عبد إلا ويسأل يوم القيامة. كلكم راع، منا بد ملينو بفنانيزوا، وكلكم مسؤول عن رعيته، teri atagenda kubuuzibwa yawma al-qiyama. Wabayana, nannyonnyola bulungi n'agamba al-amiru ra'i, omukulembeze ow'okuntikku naye mufuzi. bw'abeera omufuzi sayus'alu yawma al-qiyama, Allah agenda kumubuuza. N'agamba Nabi sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi nga baginnyonnyola, yannyonnyola warrajulu ra'i an ahlihi, n'omusajja omufumbo, mufuzi mukulembeze ku bantu b'omu nju ye. N'agamba wa abdu ra'i an mali sayyidihi, ne bwe bakwasa obuvunaanyizibwa obw'okukola emirimu gya mukama we, mas'uulun yawma al-qiyama, Allah agenda kumubuuza. Omubaka n'akijjayo n'agamba nti walmura'atu ra'iyatun wa mas'uulatun yawma al-qiyama wa man huwa sa'ilun huwa Allah. Allahu sa'ilun wa anta mas'uul. Agenda okubuuza ye Allah, la yakhfa anhu shay, teriyo kiyinza kwekweka, llahul ghuyub, amanyi buli kantu konna. Kati twagala okutunuulira amasuuliya gano agali mu hadithi, obuvunaanyizibwa buno mulimu amiru, mulimu rajulu fi baiti, mulimu n'omukozi. Tujja kusembyayo ag'amiru, tutunuulira masuuliya, obuvunaanyizibwa tubukwata tutya. Omusajja fi baitihi mas'uul,
omuntu yenna alina amaka agenda kubuuzibwa. Wa qabla an nastamirra uridu an arji'a qalilan. Tunaba kugenda mu maaso njagala tuddemu mabega katono tuve ku hadisi yagamba nti kullukum, kati atalina maka atakulembera ye yayingirirawo watya. Hadisi etulaga bulungi nti bwe yali annyonnyola sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'i billafzi al-umumi, n'omuntu kinna kimu masuulu an a'dha'ihi, Allah agenda kubuuza ku biyungo byo. Ogenda kubuuzibwa ku biyungo byo wabikozesa otya. Kyava gamba nti kullukum ra'i, tewaliwo atagenda kubuuzibwa amama Allah. Bw'obanga tewawasa tewakulemberako bagenda kubuuza ku biyungo byo. Falidhalika qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, baka yatugamba nti kutiba ala ibn adama azina, buli muntu yenna yava mu Adamu bamuwandikako obwenzi. Teriyo atali mwenzi singa abeera mwana wa Adamu oba muwala wa Adamu. Fabayana dhalika nabiyyu, baka n'agamba nti wala mahala, teriyinza kudduka bwenzi kasita obeera ng'oli muntu. Wabayana dhalika nabiyyu, najjaga nabbi akitemaatema, alisaanu yazino, olulimi lusobola okwenda. Lwenda lutya? Binutqin, lwogera bigambo ki? Wal aynaani, n'amaaso abiri gasobola okwenda. Bimujarradi nadhari, litunudde wa litunuulidde ani? N'agamba emikono gisobola okwenda. Bibatash, gukutte kwani? Gukutte wa? Kati ebyo byonna ebisango ebyo gy'owulidde, masuulu anka yawma alqiyama, Allah agenda kukubuuza buli kiyungo kye kyakola, kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Falidhalika qala nabiyyu kullukum, talina gwe yalekayo, kuba tolina buvunaanyizibwa obw'ebiyungo byo ebisatu mu enkaaga, kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Falidhalika ayuha al-ikhwa, mas'uliyatun amruha, obuvunaanyizibwa nsonga nnene, kubanga tugenda kubuuzibwa mu maaso g'Oweekitiibwa subhanahu wa ta'ala. Idhan kati tutunuulidde buli muntu ayingira mu hadithi eno okusinziira ku biyungo byo. Ihfazuha, olina okubikuuma okubeera nga tebitambulira mu makubo mbaka ge yatutegeeza Allah gagaana subhanahu. Thumma nanzuru ila rajuli fi baytihi, tutunuulira omusajja mu maka ge alina obuvunaanyizibwa eri mukyala we, hatta yadkhula aljanna, agenda kubuuzibwa ku nsonga ezo. Amaka ge gaali gatya? Alina okutunira ensonga 15. Musajja bakubanja ensonga 15. Mu nnyumba yo olina okutunulira ensonga 15 osobola okuwoza ove mu bbaliyo yawma alqiyama, kama qala Allahu jalla wa ala, yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Lwaki likulli mri'in yawma idhin sha'nihi yughnihi, muntu agenda kwewozaako alaba ayitawo atya mu maaso ga Allah. Ensonga 15 kusaidia omusajja mu maka ge. Amma mra'atun, y'omukyala alina 16, ziri 16. Obuvunaanyizibwa bw'omukyala awaka eri bbaawe buli 16, kama qala ba'du ahli al-ilm. Ate y'omusajja 15. Ensonga ezo zateekeddwa okutunuulira, asobole okuyimirira mu kaguli mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, bamubuuze wa huwa yujibu, ng'alina n'okukola. Ezimu ku zo kusayirira omusajja al-mu'ashara. Mu'asharatu, okuba nti akolagana n'abantu bawaka. Kigambo ekyo mu'ashara kigambo kigazi nnyo, budde bututemako, naye kiyitaaga okugazibwa. Kiki yali ategeeza subhanahu wa ta'ala, kutuusa n'atugamba rabbul arshi wassamaa wa ashiruhunna bil ma'ruf. Olina okuyisa omukyala awaka bulungi, si wa kuvuma,
si wa kukuba. Bakati abasajja bangi aleeta omukyala n'amulaba obubi bwe ng'amaze kutuuka waka, n'amulangira endali, n'amulangira obumpi, olubumu n'obugere obwegatta n'obutumbwe, akatumbu akaliga ak'ejjinde. Kati wa ashiruhunna bilma'ruf, omuvuma akatumbu k'ejjinde bamuleeta kirongo owebase nga tumulaba. Falidhalik wa ashiruhunna bilma'ruf, abakyala abo mubayise bulungi, mulyango omugazi ku nsonga eyo. Emu ku buvunaanyizibwa okuyisa abakyala abo bulungi. Wala tadribuhunna, waliwo abasajja nga bodarraabu bakoona emiggo. Falidhalika Aisha radiyallahu anha kanat tatahaddathu ani nabi, yali yeewuunya omubaka sallallahu alaihi wasallama embeera za waka, okutuuka n'okugamba nti yabeewuunya mu bintu bisatu. Yagamba sallallahu alaihi wasallama la yaakulu illa ma qad wajada, kyasanze awaka kyalya. Naawe bw'ofaanana oludde okukulya ku ngege ogireesa waka ne mugiryako ekitundu ekyawansi omutwe ne gusigalamu. Kojja w'abaana n'ajja waka ne bamuwa omutwe n'otogusangawo, n'obutabuliku n'omuza omutwe gwange gwalazeewa, omutwe guliwa? Okubanga okwewozaako empimu mukaaga nga zimulidde, kyokka ng'oli mu sunni ddala. Falidhalika taqulu Aisha radiyallahu anha, yeewuunya ku nabi la yaakulu illa ma qad wajada, kyasanze kyekyo. Wa kana dhahhaak, yali musajja musanyusa nnyo awaka. Sallallahu alaihi wasallam yali asanyusa nnyo. Lwaki? Ad-dunya mataa' wa khayru mataa'uha imra'atu salih. Yali musanyufu nnyo ne bakyala bawaka. Mas'uliyya, obuvunaanyizibwa bw'omusajja eri mukyala we. Wa ashiruhunna bilma'ruf, husnul mu'ashara. Eyokubiri annafaqa, olina okutunulira awaka nti ebyetaagisa awaka bijja. Abaana basoma, abaana bambala, abaana banywa, kullu dhalika yandariju tahta annafaqa. Olina okuba nti aweetaagisa okuwaayo, gw'owaddeyo, gw'ofaayo. Bw'abaga ye omukyala akikoze bitibi nafsiha, ekyakikola kwagala kwe, naye si kubeera nti waajibu alaiha. Falidhalika ayuha al-ikhwa, tugenda kubuuzibwa ku bantu baffe. Ensonga ey'okubiri, kiswa, musajja ovunaanyizibwa omukyalo okwambala. Kyala ateeka okwambala, buvunaanyizibwa bwa musajja eri omukyalo okwambala. Naye olwaliro singa tujja ne ssente wano nebagamba tujagala batudde wano mu kidaala mwenna mu tenti, amanyi sayizi y'akaleega ka mukyala we awanika omukono ajjano ne ssente. Mukyala akaleega k'omukyala sayizi ayambala mmeka? Waliwo akwata ku mwanti sikalowooza nga nakagula, kati ana nakambala batali ku mabeere, alengese byayi oba asibeko ekutiya. Kullu dhalika mas'uliyya. Nabbi yatugamba okunyuma akantu konna be kabaga kamudiini. Lidhalik mas'uliyyatu imra'a ay ar-rajulu nahwa ahlihi, omusajja abuuzibwa ku bantu be. Assakano, abakyala bateekwa okubeera nti olina w'obasuza, omukyala alina w'asula. Kullu dhalika mas'uliyya. Mukyala ateekwa okuba nga alina w'asula. Wa sifatu sakani labudda an yakuna wasi'un, teeka kubeera nga ennyumba ngazi bulungi. Wa awlaadiha, nge agijjaamu n'abaana be. Naye okyali muzigo, abaana basula ku matooke nga ppiro, kubanga mulimu ebidomola, mulimu enkoko, mulimu sigiri n'ensawo y'amanda. Enkya tomusiŋŋaana awo oyo n'omugamba wali kakati kuwowa kuno onogenda musuzaawa.
kubanga yafunye akazigo k'emitwalo 5 ateekemu omukyalo ogwokubiri ono asooka ng'alinga atamubangibwako. Ayuha al-ikhwa, masuuliya tulina okutunulira ensonga ezo nti zonna tuzitwala mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma nantaqilu, tusobola okujjolokoka ne tugenda ila mra'atin, yaate omukyala abangibwaki lada zawjiha, eri mukama we. Mukyala ekisookera ddala, ensonga ziri 15 tusunako ntono lwa budde. Omukyala yekivubanjibwa kiki eri bbaawe singa bbaawe aba atuukiriza ensonga ze kama yambagala nga bw'ateekeddwa. An tuti'ahu, mukyala alina okugondera bbaawe fima amara, mu nsonga yonna gy'aba amugambye senga tebaamu kujemera subhanahu wa ta'ala. Hadihi masuuliya, mukyala alina okugondera bbaawe. Wa an tashkurahu, bw'aba alese khidima yonna gy'aba alese, mukyala alina okwebaza bbaawe. Bw'aba alina byamukoledde byakoze alina okubyebaza. Lidhalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zawjaha. Allah tagenda kutunuulira mukyala yenna ateebazanga bbaawe. Mukyala ateebaza bbaawe, la yanzuru Allahu ilayha, Allah tagenda kutunula ku nsonga ze. Lwaki? Shukr, weebaze bw'aba akoze, buvunaanyizibwa butuusizza, mwebaze ayuha naasi. Lwaki oyomba buyombi? Obusobozi bwe bw'alina asobola kuleeta bijanjaalo oba mukene. Fe kyomubuuza nomubuuza nti ali abadde mizozi gwosombera mukene atata. Osomba mizozi gwengegezaako buloleeta mizozi ekyasobola. Weebaze ekyo, la'alla Allaha yuhdithu ba'da dhalika amra, Allah anakyusa oluvannyuma singa munaabeera nga mutambudde mpolampola bi'awnihi subhanahu. Walidhalika omukyala ateekeddwa an takuna imra'atu fi bayti zawjiha wala takhruju minhu. Mukyala tateekeddwa kuva waka illa biidhini zawjiha. Omukyala ateekwa kubeera waka. Yensonga omukyala obusiraamu bwamugaana okufuga, kuba tasobola kubeera nga anaafuga waka ate naafuga ne gyali. Teekeddwa kubeera waka, oyo yennyini asuubira okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja al-jahiliyati al-ula, abange musigala waka. Hadha amru Allahi jalla wa ala ilayhim, Allah yabagamba ku nsonga eyo. Falidhalik masuuliya gali sayidisi zombi, eri omusajja wakadhalika n'eri omukyala. Faqala an-nabiyyu wa mura'atun ra'iyatun wa mas'ulatu yawm al-qiyamah, n'omukyala agenda kubuuzibwa an bayti zawjiha, amakanga bwe gatambula. Faayo nnyo osuubire nti obufumbo ibaada, ate nga ibaada Allah ayagala abantu bagituukirize. Ibaada ismu jamiu likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, obufumbo buli mu bintu Allah byayagala subhanahu wa ta'ala, ate era nga abisiima mu ngeri efaanagana bwe. Waliwo hadith yali nnyonnyola, abamanyi baginnyonnyola, al-amir aywa mas'ul, amir mas'ul, amir aywa mas'ul, naye abuuzibwa an ra'iyatihi, olw'ensonga okubeera amiru. Minhatu rabbani, minhatu rabbani, eyo donation Allah yagikuwa gw'obeere. Oteekwa kubeera ng'ebintu bino obirina buli mufuzi yenna. Labudda an yakuna, omuddu ateekeddwa kubeera rahimun, ateekeddwa kubeera rahim au rahima, musaasizi kubagenda okukulembera.
zino ku sifaati amir omukulembeze ateekeddwa kubeera qudwa kyakulabirako, ateekeddwa kubeera rahima nga musaasizi, ateekeddwa okubeera adilun, ateekwa kubeera nga mwenkanya baina nas, ateekeddwa okubeera nga afiifun sajja mugonfu eri abantu baafuga. falidhalika qala jalla waala lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ebintu byonna byetugenda okutambuza kal amir oteekeddwa kujja ku Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, kubanga nabi Muhammadin Allah yamuwa byonna n'aba nabyo, byonna ebyalikoze gavumenti biri ku Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Alina bodies zino ssatu sallallahu alaihi wasallam, organis zino ssatu. Waliwo gye bayita sultatu tanfidhiya, ekitongole ekifuzi kyali mu nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sultatu alqadaiya, kitongole ekiramuzi kyali mu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, wa sultatu tashriiya, n'ekitongole ekiteeka amateeka kyali mu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. falamma ghalasa Allahu kullu hadhihi sultati fi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, Allah ebitongole ebyo ebisatu bwe yabiteeka mu Muhammadi n'agamba nti lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Abaana b'abafuzi mwenna mulina kulabira ku Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, wa kadhalika ashabuhu, n'abaamugoberera kubanga bagoberera nabbi ala wajhi alladhi yuridu rabbana, engeri esiimya Allah subhanahu wa ta'ala. Falidhalika tulaba ekyokulabirako ku mukulembeze ateekwa okubeera nga aminun, mwesigu eri abantu, wa qudwa. Tulaba ebitongole biri bisatu ebyali mu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tutunuulira yalimu sultatu at-tanfidhiya, kitongole ekifuzi, wa sultatu al-qadaiya, kitongole ekiramuzi, n'abeeramu wa sultatu tashriiya, n'ekitongole ekiteeka amateeka aganatambulizibwako abantu. falidhalika kala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, ebitongole ebyo byonna buli mufuzi anaafuga tusaana okutunira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. falidhalika kala nabiyu, omubaka yagamba mu kitongole ekifuzi, law anna Fatimata binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaqat, senga yagezaako omwana oyo ne yeetoola ku bintu by'abantu, laqata'tu yadaha, yalibadde etteeka ligamba Allah liyatuwa omubbi bamutemako mukono, nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama yalibadde aliteeka ku mwana we. Unduru ila hadhihi alqudwa, laba ekyokulabirako ekyo, omwana we amutemeko ate nga mwana amwagala nnyo. Yali mufuzi sallallahu alaihi wasallam, naye nga alina tanfiidhi, ng'alina okuteeka mu nkola ekyo kyonna ekisaanirwa okuteeka mu nkola, walau ala nafsihi, liwaaba ye yennyini, au ahlihi, oba abantu be. falidhalika arada nabiyu sallallahu alaihi wasallam an yaqta'a yada Fatima law sadaqat, yali amaze okukkiriza bulungi nnyo nekireka nga kiwandiikiddwa. Singa omwana oyo yali agezerako okwetoola ku bintu by'abantu, nabba yalibadde amutemako omukono. Ekyo no kyakulabirako eri bwe mufuzi yenna, ti bw'obanga okulembedde abantu, amateeka gafuga bonna, tegadduka, ennyumba yo tegagiyitako, wabula gayina okubeera nti gabuna, ne beebanga gayingidde mu nnyumba yo, olina okugateeka mu nkola, kama qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Thumma nanzuru, betugenda mu kitongole ekiramuzi, nabi sallallahu alaihi wasallam, ekitongole ekiramuzi sultatul qadaiya, yayina ekitongole ekiramuzi sallallahu alaihi wasallam. Jaa rajulu,
إلى النبي ولو مسجل يجي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت شتوغل إكلامز أتكدوك بين الرحيم رحيم رحيمة مساسزي. فلما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله وكماني تنذكرين عزيز ومسانgo azimu kot inneni yo Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya rasul Allah nzikiridde nabuga tumala obadde ki jagala tunulire ekitongole ekiramuzi ekyomuntu asuubira okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala ate nga ina sifa y'obusaasizi. فلما قال رجل وقعت على امرأة وأنا صائم في شهر رمضان مسجل يغتك مچالاوي يبيرني مچالاوي مسوغازو بفumbo ngasirie namanyira dalo musango gwaziza munene yetwala mu court eri Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyetwagala okulaga wano nti omuntu yenna omufuzi ateekwa kubeera kyakulabirako ate nga musaasizi. falamma kaana rajulu linnabi mbaka musajja bwamugamba nti mukama wange nkoze ekikolwa ekitasaana mu kiseera kino wadde nga kituufu mu mwezi guno ogw'ekitiibwa. mbaka sallallahu alaihi wasallama namugamba ebintu bino atastatii'u itqu rakaba omusango gozizza gugwawo na bino wammanga sobola okuta omuddo. nagamba nti la ekyo sikisobola. namubuuza sallallahu alaihi wasallama ensonga ey'okubiri atastatii'u it'aama 60 miskina osobola okuliisa abantu abawerera ddala 6 mu kikola kyokoze ali mu kooti bamusalira musango. faqala rajulu la nagamba nekyo sikisobola. tutunulire omukulembeze ow'ekisa bwafaanana ayuhanasi. faqala lahu sallallahu alaihi wasallam ebyo namubuuza ayagala kumuteekeramu we out sallallahu alaihi wasallam namubuuza nti atastatiu an tasuma shahrain mutatabi'ain je emyezi 2 oba 2 tobisobola osobola okugisiiba ensonga yeetereere. qala la baka natunuulira omusajja kati mukolerere ki onzolo omuntu omusaasizi nga mukulembeze era yategeera omusango aguzizza. faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam nagamba omusajja nti byonna tosobola tisisobola. sahaba mwagamba nti kunna jurusu inda nabiyi twali tuli awo tutudde nabi nasituka sallallahu alaihi wasallam fajaa bi'irqa nagenda aleeta akasawo ak'emmere namugamba nti genda fatasaddaqu biha bw'oba tolina genda okaweeyo. musajja yaziza omusango nga munaku azze mu kooti eri omulamuzi amusaliddewo ate era akyetoolola n'omulamuzi alaga nti tasobola kuwaayo kasawo kano kamuwadde. naga nti ya rasulallah onyambe ekyo kituufu akasawo kano kammere ngende nkasaddaaga naye olowooza mu katundu kempangaliramu mulimu omuntu omwetaavu okunsinga ya rasulallah. akakati nkawaani nga nange ekyokulya tekiriiyo yazza omusango. fadhahika nabiyu sallallahu alaihi wasallam omubaka naseka. njagala otunula ekyokuyiga mu hadiisi eno njagala omumbuulire mulamuzi ki mu nsi yonna yali alamulidde omulamuzi obukadde bwe yamugamba nimulemu okuwaayi namukwata mu nsawo ye namuwaayi. wanika omukono amumanyi tumulabe tumuwulire tumuyige. omulamuzi nakusalira omusango namala okukusalira omusango nakugamba kyagambye tuwetaagisa obukadde bwe buti bakweyimirire. mathalani
ne bukubula n'akwata mu nsawo ze n'agamba nti genda awo kawe batukoma eyali akikoze n'akwata mu nsawo ze n'agamba nti zikakukuweereyo kati watakoma kwekyo bw'amala okuzikuwa sente zino genda ozisasule eyali agambye omuntu gwawadde sente ng'amugambye nti neeka nange ndi bubi nti kale genda ozikozese musango gugwe ani yali akikoze ayo halihwa khotwa omukulembeze ateekwa kubeera ng'alabirwako era singa ensi bwetyo bwetambula teri mukulembeze yali yeetaaze ba bodyguards tebeetaagisa kweyembeera yohanansi nga bwotyo bwotambuza abantu ate obanoonyako ki abantu bonna mweyembeera falidhalik annabiyu sallallahu alaihi wasallam atuwa ekyokulabirako ng'abakulembeze bw'abanga kukoledde ekintu ng'ekyo omuntu oyo oyinza okumwerabira yoyinza okujeema kati mubeera efaanagana bwetyo fenga ate abantu abafugwa tulina okubeera assamu wattaa okuwuliriza mukama waffe kyagambye ate n'okukissa mu nkola bekibanga bwekyo bwefaanagana bwetyo sisitemu bwetambula eri abantu arrai walmar'iya omukulembeze ne baafuga nga yeyo embeera abantu waali baddewo emirerembe mu nsi yonna kalla falidhalika annabiyu sallallahu alaihi wasallam kana rajulu rahim yali musajja rajulu rahima nga musaasizi nnyo ala mar'iyatihi falidhalika qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam baka yatugamba ti ma min abdin teriyo muddu yenna yastar'ihi Allahu ri'ayatan Allah gwaliwo obufuzi bwonna thumma yamut yawma yamut Allah n'atuusa okufa kwe wa huwa ghashun alayhim ay ghashu alayhim ay tadyi'i aw tadyi'i ma awjaba alayhi natatuukiriza byateekeddwa kutuukiriza eri abantu bafuga illa haramahu Allahu aljanna Allah yamugoba mu bantu abagenda okuyingira ejjana singa abantu boofuga bakwekengera obayisa bubi obanyigiriza ala hawaijihim mu byetaago byabwe mu mbeera efaanagana bwetyo omuntu wa la ilaha illallah nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam harrama Allahu alaihi aljanna singa abantu boofuga obafugira kubeera nga nzibo teka kubeera rajulun rahimun teka kubeera musajja musaasizi anturai hawaija nas tunuulira obwetaavu bw'abantu waliffa n'okuba omusajja agonza embeera walidhalika nabiyu sallallahu alaihi wasallam Allah yamutuwa qudwa nga kyakulabirako mu mbeera zonna atutunuulira sallallahu alaihi wasallam mu kitundu ekirala falamma jaa rajulu wabaala fi lmasjid waliwo omusajja yajja nakunkumula mu muzikiti wakunkumula mu muzikiti faqamu alaihi abantu bebaagala okumutaagula ayuhanasi nayisibwa bubi nabbi yamanya sallallahu alaihi wasallam teri muntu mugonjufu ayinza kukola kino ateeka okuba nga alina embeera gyatamanyi kubanga ewaabwe mu kyalo bo bwe baalinga bali omuntu bwe yakoleranga embeera ye sajja atuuka okusaba edduwa allahumma gfir li aw allahumma arhamni warham muhammada wala tarhamu ghayra ay Allah musaba onsaasira abasigadde bonna balekeni muhammad kasita omujjamu nze ne muhammad sigadde tosaasira baali bamukandulira kuki ku butamanya omukulembeze ateeka kubeera muntu ng'alabirwako ku buli nsonga yonna abantu nga bemwenyumirizaamu ama okubeera nti gwe oyagala kubeera mukambwe ennyo ku buli mbeera yonna ekyo tekisobola kukuyamba mbaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti wayamuutu yauma yamut Allah lwali kunonamu omwoyo ne baligunona n'ofa wahuwa ghashu alaihim ng'abantu abo badde bakaluubirirwa nnyo embeera zo harrama Allahu alaihi aljanna Allah yakugoba mu jjanna togenda kugiyingira walidhalika qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam mbaka yatugamba man walla omuntu yenna alikulembera min amri ummati muntu yenna alikulembera ensonga zonna
ez'omulembe guno gwaffe gwe tuliko gwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fashaqqa alaihim, n'abakaluubiriza. Mbaka yagamba nti fashququ alaihi, ay Allah ekitonde ekyo naawe kikaluubirize mu mbeera yonna gy'oba osobodde. Subhana. Idhan singa okulembera abantu n'obakaluubirira, Nabi sallama yaleka asabye edduwa Allah akukaluubirize, si nsonga mu nfaayo, si nsonga mu mpangalayo oba yawma alqiyama. Idhan Nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'i, fenna tulina obuvunaanyizibwa. Naawe wennyini ng'omuntu olina obuvunaanyizibwa bw'ebiyungo byo, obikuumye otya otuuke mu maaso ga Allah nga musiimu gy'oli. Falidhalika kana Umaru radiyallahu anhu qudwatun hasana, yali kyakulabirako nnyo. Fenga abafugibwa tulina okubeera nga tugondera nnyo abantu abo, ulul amri, abantu abatutwala okufaayo ku nsonga zaabwe, okutunuulira nnyo ensonga zaabwe. Betutulira Umar ibn Khattab, kana amirul mu'minin, yali mukulembeze radiyallahu anhu, walakina la yanam, yali teyeebaka. Falamma su'ila mata tanamu, bamubuuza nti woyi naye weebakako ddi? Kana yan'as, yali ng'asumagira bwe bwatuulako ng'asumagira. Ne bamubuuza nti mata tanamu, bwe weebakako ddi? Faqala fa idha nimtu naharan, senga neebaka emisana. Fama ahaqqu nnaasi, ebivunaanyizibwa by'abantu n'abibawa ddi? Wa idha nimtu layla fama hazzi min Allah, omugabo gwange n'agujjawo eri Allah. Nina okuyimirirako ekiro, nina okusaba Allah nteeme obwangu mu bantu b'enfuga sallallahu alaihi wasallama nga bwe yamuyigiriza Allah. Falidhalika Umaru la yanaamu, teyeebaka. Naye ng'ekimugaana okwebaka ayuha al-ikhwa, ekimugaana okwebaka kiba ki? Mas'uliyati nnaasi, obuvunaanyizibwa bw'abantu. Wakana yanqilu at-ta'ama min al-absar, yali agenda mu bitundu ebirala. Wayajma'u at-ta'ama, n'aleeta emmere, n'atika emmere, n'aleetera abeeno bafune ekyokulya. Unduru ma'i, wa huwa amirul mu'minin, yagendanga n'aleeta emmere n'agireetera abantu beeno, n'aleeta ebyokunywa n'abireetera abeeno, abali eno n'abijja eno n'abitwala eri Umar radiyallahu anhu. Wakana ya'ussu layla, yali teyeebaka kiro, ng'agenda wa ila manazili nnaasi, ng'agenda kulaba abantu basula batya, abantu baalidde batya, abantu banywedde batya. Era y'ensonga Umar teyalina security yonna emutambuliramu. Abantu bonna nga balina obukkakkamu gy'ali radiyallahu anhu. Wakana yaduulu Madina, yali atambula e Madina, ng'atambula yahabisu rusuusa, ng'akuuma ababbi, nga yennyini yasituka n'atambula mu Madina ng'omukulembeze, abantu baleme okubba emmaali z'abantu. Wakana shadiidan ala ummaali almuslimin, yali musajja nga mukambwe nnyo eri abantu abaweereza abantu, khasatan min akli rishwa, okusiŋŋana ng'olidde corruption. Yali musajja muyitirivu nnyo, ng'afaayo nnyo abantu bawangaale bulungi. Abantu lwaki? Kubanga yakulembedde, ohuwa mas'uulu amaama rabbil arshi wassamaa, kubanga Allah agenda kumubooza yawma alqiyama. Falidhalika ayuha al-ikhwa, ebbanga ly'omala nti oli mukulembeze, abantu bano boofuga bajja kubeera bangu nnyo bw'oba otunuulidde hawaijahum, ebyetaago byabwe. Idha kunta mudir al-madrasa, bw'oba ng'oli mukulembeze wa ssomero, tunuulira abasomesa basasulwa bulungi, abasomesa balya bulungi, abasomesa bafuna emisaala mu kiseera kyekyo kyennyini. Anta mudir, tudiru kulla ma yajiri fi madrasa, buli kyonna ekitambula mu ssomero kiriko gwe. Walakin ekyebuuzibwa, emisaala gy'abantu gibatuukako bulungi. Falidhalika qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, omubaka yatugamba nti u'tu al-ajira
قبل أن يجف العرق ومنتونغا كوزي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى توجيه النبي لبنجل بقد يصوم سام أمة يقام صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير abantu abakoze mu banguyo okubawa omusaala gwabwe kabula ayajifa ala nga n'entuuyo tezinnabakkala nga tayagala ekyo yohanasi abantu bobeera nga mukulu wa ssomero ng'abantu emisaala bagifuna nga n'ennaku tezinnaba kutuuka banaagaana ddi okukola baneekalakaasa ddi yabaffe mwate wabanga omusajja atuukiriza lwaki okeerewa mu kiraasi yohanasi lwaki okeerewa lwaki ofuluma kiraasi ng'ekiseera tekinnaggwako ate ku nkomerero n'osawa omusaala. falidhalika ayuha ikhwa tusaana okubeera abakulembeze abali ku nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallama olw'ensonga nabi saa sallama allama ummatahu kulla khairin buli kantu konna wafi kulli tawfin buli kanyomero konna yakasomesa muhammadi sallallahu alaihi wasallam. aina nahnu maa tawjihi nabi au tawjihati nabi okusomesa kwa nabi tuliriddawa tusaana okweyita nti tuli bannabi muhammad naye nga tuli fi atharihi nattabi tugoberera obuufu bwe tuteeka okubeera nga tuli bantu bakisa. ebbanga lyomala nti oli mukulembeze oteeka okubeera ow'ekisa. senga omwana abeera nga azze kusomera muganda nga wekitiibwa lwaki okuba omwana emiggo singa n'omusajja ngaakuba omwana emiggo ng'ekikubya emiggo kiki mwana aganya okuleeta fiisi lwaki akubamu omwana nti yeyaganya okugamba kitaawe singa namukuba emiggo tisenga wamugambye sente yali zikuwadde kutta emiggo nga mukuba subhanallah lima tadribuhu wama dhambuhu bwabanga yamugambye n'agaana lwaki ate okuba omwana yita omuzadde oyogere naye naye ndabye abantu bangi akuba omwana n'obuuza nti okuba waaki tondesenga agamba mukadde we sente yali zituwadde. ebitiibwa tusaana okutunuulira obuvunaanyizibwa tugenda kuzzayo eri allah kubanga yabukuwa eri allah subhanahu wa ta'ala. nabbi yaleka agambye nti fashkoko alaihi omuntu yenna afuga abantu ng'abafugira ku ccupa nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama naawe nyigiriza omuntu oyo mu mbeera eyo. nabwe kityo baganda bange b'ebitiibwa twagala okutunuulira ensonga eno nga nsonga nkulu. tunuulira mu makaago gy'oli nga tunaba kutunuulira ga munno sooka weetunuulireko nga tunaba kutunuulira munno. obuvunaanyizibwa bw'omubiri gwo buli butya togenda kuva mu bbaliro okugjako ng'obuuziddwa. nabwe kityo mbaka sallallahu alaihi wasallama bwe yali nga atusomesa yasomesa nnyo ne tulaba mu bantu abasinga okutegeera tawjihati nabi sallallahu alaihi wasallama Umaru musajja yali muyitirivu nnyo y'omu eyatandikawo emisaala abantu abakozi bafune emisaala ku mirimu gyabwe gye bakola n'ateekawo baitul maali n'ateekawo abantu banka y'abantu abantu bonna abafugibwa balina obuzibu nga balina okugenda gyali basobole okufuna ebinaatambuza obulamu bwabwe. nabwe kityo obufuzi obanga ofuga otunuuliranga nnyo awalan khasatan kanahnu lmuslimin ffe ng'abasiraamu tulina nnyo okutunuulira muraqabatu llahi jalla waala. tulina okutunuulira nti allah tulaba ng'ate tugenda kubuuzibwa mu maaso ge. ne tutunuulira Umar bun Khattabi radiyallahu anhu atuwa ekyokulabirako mu mbeera empitirivu okutunuulira abantu baafuga. yaqulu ibn Abbas radiyallahu anhu, ibn Abbas agamba inna Umara radiyallahu anhu idha faraga min salati subh byamalanga okusaala salati subhi kana yanduru fi umuri almuslimin yalingawo ng'atuula alabe ensonga z'abasiraamu ziyimiridde zitya wa wali obuzibu abasiraamu beetaaga ki abantu beetaaga ki
hatta okutuusiza ddala tartafiu shams enjuba lweviirayo ddala. Umaru ali mu ofiisi atunuulira nsonga z'abasiraamu, atunulira abasiraamu n'obwetaavu bwabwe okutuusiza ddala bwe kyamuwaliriza, n'atambula ekiro n'asiŋŋaana abantu abamu nga n'ekyokulya tebakirina. Umar radiyallahu anhu yalina ensolo ye ng'ateekako emmere n'atambuza mu kibuga alabe abantu abali mu mbeera embi basobole okweyagalira mu bufuzi bwe radiyallahu anhu. Falamma wajada mura'ata wabnaha aw abnaiha, yasiŋŋaana omukyala ng'akaaba talina kyakulya radiyallahu anhu, tewali mmere, yeevuma omulembe gwa Umar. Falamma sami'a Umar dhalik, Umar bw'awulira ensonga eyo ataaha n'agendayo n'ayagala okubeera ng'amanya ensonga y'omukyala lwaki ali mu nnyumba n'eyo embeera. Faqalat imra'atu li Umar, n'amugamba nti mukama wange ndi wano tulina omufuzi naye la yubaali bina, tamanyi na mbeera yaffe gye tulimu. Subhanallah. Umar bw'awulira ensonga eyo n'emukwatako nnyo, yalina sahaba gwe yali naye, n'agenda fa ata bihim ta'ama, n'abaleetera emmere. Wa arada rajulu ayamsika anhu, yayagala amuggyeko ekyo kye yali yeetisse. Faqala la, amugamba la, lwaki? N'ambooza atahmilu wiziri yawma alqiyama, bwe ndiba mboozibwa kuba n'abantu olibeerayo yawma alqiyama. Lwaki? Akimanyi bulungi nnyo nti mas'ulu amaama rabbil arshi wassamaa, agenda kubuuzibwa ku bantu bano. Sawaan kabeere obuvunaanyizibwa ng'abwina aminul qarya oweerosi, aminul qarya agenda kubuuzibwa ku bantu b'ekyalo ekyo. Wakadhalika aminu mantiqa n'owekkombola naye agenda kubuuzibwa. Wakadhalika muhafadha n'oyo wa disitulikiti agenda kubuuzibwa ila abis, paka ku mukulembeze asembayo ali waggulu kwabo abantu be yali afuga. Nammwe abantu abafugibwa mulina okubeera ab'ekisa ennyo, okubeera nga mugoberera omukulembeze wammwe. Ebbanga lyamala nga tabajja ku mulamwa gwa kutegeera Katonda wammwe subhanahu wa ta'ala. Lidhalik Nabi sallallahu alayhi wa sallam yali yatukubiriza mu ngeri y'okubuuzibwa yawma alqiyama. Ffenna tugenda kubuuzibwa, naye obuvunaanyizibwa bwo ng'omuntu obutambuzizza otya era oli mweteefuteefu okubuuzibwa Allah. Singa bakutwala ku poliisi neebanga ekuyise egenda kuwa interview mu bintu ebitali bimu, osula tolina mutima, obeera mweraliikirivu nnyo, oba otidde nnyo. Naye oba okuba nti agenda okubuuza muntu, oddamu n'ogamba ak'omuntu, kuba osobola okumulimba, osobola okulimba n'oyitawo. Amma subhanahu wa ta'ala, kiki kyogenda okumulimba? Allamul ghuyub, ila i'tiraf, okujjako okukkiriza buli kantu konna ne tusobola kuyitawo yawma alqiyama abange tufeeyo nga tetunnaba kubeera nga tutuuka mu maaso g'okubuuzibwa subhanahu wa ta'ala. Lidhalika qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, mpaka yali ayogera ku Umaru yagamba ja'ala Allahu alhaqqa ala lisani Umara wa qalbihi, Allah subhanahu wa ta'ala amazima n'obwenkanya n'obufuzi yabuteeka ku lulimi lwa Umar, ate n'abuteeka ne mutima gwe. Falamma kana nabiyyu fi nawmihi ra'a yashrabu labana, yalaba fi manamihi wa huwa yashrabu labana. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yalaba ng'anywa amata. Wa a'ta fadla Umar, bwe yanywako agasigalawo n'awa Umar. Falamma su'ila nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an dhalik, ekyo kyali kitya? Ekyo kyajja kitya gw'okunywa? Era kyewanywa kyali ki? Era kyowa Umar kyali ki? Faqala nabiyyu
sallallahu alaihi wasallam yali annyonnyola ilmul ghazi ilmu yonna entuufu yali esentralizingira ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye n'agamba nti siyasatul ilmi okutambuza obukulembeze yabuwa Umar radiyallahu anhu. Lidhalik togenda kusiŋŋaana bakhulafa ar-rashidin omusajja yali creative ennyo mu bufuzi bwe nga Umar ibn Khattab yali musajja w'amaanyi. Lwaki? Kana yura'i hawaija nas, yafaayo nnyo okulaba abaddo nga bafuna ebyetaago byabwe. Naawe wonna wooli sawa kana amirul qarya oli weero si mu mbeera yonna au amiru mantiqa oba oli waggombola au muhafadha tonoolira nnyo nti ogenda kubuuzibwa. Naawe omuntu kinnakimu wakadhalika omusajja mumakaali naawe omukyala n'omukozi awaka mwakkiriziganya okusiimuula ayuha al-ikhwa ennyumba ogisiimuula nga bwe yeetaagisa oba olina w'obuuka ate sente bw'ozaagala ku nkomerero naawe ogenda kubuuzibwa engeri gy'oddukanyamu omulimu kubanga taliiwo n'oyagala okole ekyoba oyagala. Naawe wennyini eyatwala omuntu oyo bwe mwakkiriziganya kusiimuula nnyumba tasayoza mmotoka okuggyako akidi jadid mukkiriziganye mu nsonga endala mu ngeri y'okwoza emmotoka. Ekyo kyonna bwe tunaba tukikoze ebintu ebyo tunaba tubitunuulira naddala enjigiriza y'okitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa qudwatuna kama qala rabbul arshi wassama nga Allah bwe yamutuwa nti kyakulabirako tujja kutuuka maaso ga Allah nga tuli basiimu, Allah nga tusiimye nga tweyagala abeere nga tusasula nga bwe yatulaganisa subhanahu wa ta'ala. Ebituuse bivudde Allah n'omubaka we, ebisobye nze ne shaitaani Allah n'omubaka we bali wala nnyo n'ensobi yange walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, oyo abadde Sheikh waffe Sheikh Abdul Razak Mutebi n'omusomo okubadde kugamba obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze n'abantu bakulembera.